Kansooka okulamusaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atlage mu mikwesese nga bulijjo, era kansooke ndowooza okusaasira abantu oba ab'eŋŋanda zaabo abaafiiridde mu njega eyagudde wali ekiteezi kasasiro bwe yabuutikidde obuyumba, oba abantu abasula okumpi ne kasasiro awo. Bw'otuukayo CDA muganda wange kasasiro muyitirivu nnyo, naye katubasaasire. Pagino Museveni yalagidde babawe $5,000 5 ku buli muntu eyafudde zigende eri ab'eŋŋanda zaabo, wamu ne $1,000,000 eri abo abaalumiziddwa abafunye ebisago olwa kasasiro okubeera nti yababuutikidde. Kibi nnyo, era gavumenti yabadde erabula ku bantu oba oli awo abeesenze okumpi ebifo ebiri risike, era mweyatadde n'entobazi n'ebirala. Lord Mayor Erias Lukwago yali yalabula dda ku kasasiro ono, era nga yategeeza tebalina we bamuteeka, kitegeeza nti babadde bongerako bwongezi n'akola olusozi olunene nnyo. Naye ng'emukono eyo KCCA yagulayo ettaka yiika ziri mu 130 balina okuba nga bayiwa kasasiro oyo. Ebyo muganda wange biri awo kitalo nnyo eri abantu abaafiiriddwa abantu baabwe, ab'eŋŋanda zaabo n'eggwanga okutwaliza awamu, kubanga muganda wange ebintu si byangu yadde n'akatono. Naye munnange ng'emu ku nsonga ey'ennaku, naye ate era leero nga bw'olaba omutwe gwaffe awo UPDF manyi kati ebintu ebyokubeera nti waliwo abaagala okukyankalanya eggwanga n'okuwamba gavumenti, okwekalakaasa, okukyankalanya, ebyo muganda wange bye bibuuzibuuzi oba bibimu ku bibuuzibuuzi bye tuwulira, era bwalina okubaawo kwegamba mu ngeri yonna ey'okuteekawo obunkenke mu buli ngeri yonna. Waakiri abantu okusuula ebibaluwa bekiro kitwala omunaku, naye nga kugamba bataddewo obunkenke mu bannayuganda, kubanga jjukira nti enjogera eri eyaddukadduka eyo muganda wange tekyakola eyaddukadduka. Ntuba kati abaana b'ennaku zino banyumiza ku lutalo, bajja kugamba lutalo lwaliwo ddi, tuwulira biwulire, twakola lutya, obeekoleeremu ko tuwulire. So bali abaaliwo mu biseera biri enjogera eyo yakola nnyo mu kubatiisa obateeka mu fiya, kubanga baabeeranga nga maama tutuleetera mmundu, kuba emmundu ye bwatuka. Njagala okubuulira bonna abaali babaddeko mu lutalo, emmundu ye ekola ki? Eseka, bwe beeseka. Era abantu abaali babaddeko mu lutalo bwe bajjukira akaseera ako, awo bagamba bugambi kale waakiri kasita katwebaka omusajja yatuleetera otulo, katwebake. Kakati ebibuuzibuuzi bino bibaddewo ebyokubeera nti nno mwagala kuddayo gye mwava, mwagala kudda mu dduka kati bwe ne biggwako, ebyo byaggwako tokyali abigwa kitiibwa oba tebikyateeka fiya mu bantu. Naye kati ekiteeka fiya mu bantu ayinza kwe kubakubamu amasasi directly nga bwe mwalaba mu kwekalakaasa okwali okutegeke obutegesi nga Novemba 2022 twali tugenda mu kalulu. Novemba 2022 twali tugenda mu kalulu, ne bajja ne bayungula obusajja baabwe bali bategese obulungi ennyo ebiseera ebyo. Tumene yali minisita wa security, era obusajja ne bujja nga babukubi masasi mu zakeedi yonna, nga weebuuze nti baabutegese ddi, lwaki tebwambadde uniform, era feesi zaabo waziraba nga teri ayinza kubuuza obusajja buno buvaawa, nga bukulaga nti baleese buleete. Kubajjukira nti ekizibu ekiriwo ku gavumenti ezimu ez'abanaakyemalira nti zireeta buleesi, kwegamba mu ngeri y'abajanjawiiri gye babatwala mu Sudan, era n'oboota engeri gye yayitamu Abanyarwanda wano okubeera nga bamuyambako, omwagira ne bannaffe, kwegamba n'abateeka mu ggye okusobola okubeera nga bamuyambako, nga bo tebalina kisa mu ngeri yonna. Kakati munnanga ebintu bino bibaddewo, naye kati essaawa eno nkugambye nti methods ezikola ayitha kuba abantu bakubemu amasasi, bateeta drone zibasombe zibatwale baveeyo nga babatulugunyiza banyumize ku bannaabwe n'ebintu ebirala. Kati bw'oteekayo bya ADF era nabyo abantu kati bagenda babibuuka. Naye kati essaawa eno jjukira nti emabegako waliwo abantu baalimu ba 30 mu eyo
bebakwata mulimu n'aba UPDF bagamba nti bali bageza kujja ku government ya Museveni. Naye omuntu omu n'agamba nti wano omuntu yenna ageza kujja ku government nga kituufu ddala oyagala kugijjako ne bakukwata muganda wange. N'amalaalo gosisuubira nti gayinza n'okulabikako. Kwegamba n'abo abakusse bayinza obutategeera wa gye bakuttidde. Ekibonezo kiba kyakufa oba kusuula mu asidi oba kubanga muganda wange abasajja bamalirivu nnyo. Naye kati ebibozibozi ebyokuba nti nno waliwo abaagala okujja ku gavumenti, waliwo ne be baakwata nga bemputegeezezza emboozi nagikuwako wano nti baali bageza kupanga kujja ku gavumenti n'ebintu ebirala. Naye kati waliwo ekiwandiiko ekyafulumye era nga nze ekiwandiiko kino nkirabanga ekiri mu layini eyo ey'okubeera nti bateekawo nti waliwo abaagala okujja ku gavumenti era ogenda okulaba bitaddemu ab'ebisiyaga abaforeigners n'ebirala abeekalakaasa abakola batya. Kwegamba bagezako kiyisaawo mu ngeri kwegamba ey'ekiferesoofa musobole okubeera nga era nammwe mukitegeera nti twabiwulirako. Naye ate era bagezi bajja kuvayo babyegaane nti ebyo byati ripooti babani abaabiwandiika. Kakati ekiwandiiko kyafulumye era nga kiraga nti kiba mu UPDF. UPDF ekyegaana egamba nedda si kiwandiiko kyaffe, sifa abakiwandiise. Naye era jjukira obubaka buba bukoze eki buba buyiseewo. Kati UPDF evuddeyo ne yeegaana butereevu ekipapula kino oba dokumenti eno eya intelligence kwegamba ey'okunoonyereza nga ripooti eva mu kunoonyereza intelligence report nti waliwo plot, waliwo olukwe okumaamulako gavumenti ya Museveni. Kati UPDF ekipapula kino kyafulumye nga kiraga kiva mu yo. Kati yo neevaayo negamba ffe tetukimanyi, okulabula okwo si ffe abaakukoze. Naye jjukira nti osobola okubeera ng'olina ekintu ky'oyagala eri omuntu bwe muba munyumya emboozi n'otakimusaba directly n'okyogerako bwogezi ti naye kubulwa ssente zino naye mbutuufu n'aliridde ekkakoko. Lwakubulwa ssente n'aliridde ekkakoko. Kakati ye bw'aba alina ssente okimanyi bumanya nti era abaakiwulidde nti okyogedde nti bannange ennaku zino ebijanjalo bitutamye bannange, abaana beetamiddwa ebijanjalo. Naye kati tukoze tutya bannange? Kati taata bw'abeerayo eri mu kisenge n'awulira era ajja kuba wattima nnyo obutagamba nti kiki kale kangende obugenda okulaba ng'asindise kiro y'ennyama kuba kitegedde abaana be baakooye okulya ebijanjalo. Naye ng'obubaka tebabumuwadde directly nti twagala nnyama abo ntegedde. Kakati munnange bwetyo Uganda People's Defence Forces UPDF evuddeyo ne yeegaana amawulire okuva mu media agalaga nti waliwo document eyafulumiziddwa intelligence report nga eraga nti waliwo olukwe olulukibwa okubeera nga bamaamulako gavumenti ya Museveni. Nti waliwo olukwe olulukibwa okubeera nga bamaamulako gavumenti ya Museveni okusinziira ku dokumenti eno eraga nti abategese kino bali mu opposition parties okukosa n'abamu ku officials mu gavumenti era nti waliwo ne zi gavumenti ez'amawanga amalala ezikirimu okukosa ne gurupu ez'abali b'ebisiyaga mu Bulaaya. Ekiwandiiko bwe kigamba. Naye baani ababadde bajjanga bayimba ebintu bino? Mayi kati waliwo kwegamba ekintu ky'osobola okuleeta n'okiyisa mu underground ng'enkola yaabwe bw'ogimanyi. Munnaffe bwe yatuga nti yayita mu underground. Tyakiyisiza mu underground bwe bati bakiyisizaayo. Naye ate ebigambo ebirimu ng'era bye badde bayimba buli kaseera kubanga ebigambo bya Gen Museveni bye bino bye badde nga gy'akola ki ayogerako. Era n'abeekalakaasa naye yabagamba nti bwe baakwata juzi nga babagamba mutubuulire abagwira ababateekamu ssente tubasonyiwe. Si bwe kyali Museveni bw'atyo bwe yakola ki ke kakwakkulizo ke yawa be baakwata mu kwekalakaasa okuvuddeko emabega kwa March to Parliament. Kakati munnange ebigambo ebyo era ne kirabika nti byo bibaddewo si bipya
naye ndowooza ekiwandiiko kino nga kirina okubeera nga kifuluma kubanga balina okutegeeza abantu nga era boolaba nti bagezaako kubeera nga kugamba bakati okumatiza abantu olina okuyita mu ngeri zonna. Omwana omuto ng'oyagala amira eddagala oyinza omulengeza ebipande raba kino bannange omwana gweggwe era omwana olumu wesanga ng'amize eddagala kugamba oyinza omuyita n'omugamba nze kikunjagaza bwe nkuwa empeka ozimirirawo. Beera musajja, beera mujaasi, njagala obeere ng'omujaasi, tewalebye firimu ya gundi era okukakana ng'alimize. Kakati okimuteeka mu bwongo mpola mpola bw'otyo naye okiyisa okishuga kootinga era kyobulanga n'eddagala erimu baliteekako balishuga kootinga kalime kubeera nga likayirira. Kakati nabano obubaka buno babushuga kootinga. Bino byonna njagala mubitegeere bannayuganda, mubitegeere nti bano bakimanyi nti waliwo abaagala otukuba nekiraga liwo abaagala otukuba. Tulina okuteekawo embeera abantu bakitegeere bannayuganda. Bannayuganda tetuli ku saidi yammwe, ffe tuli ku saidi ya kununula ggwanga. Kakati munnange nti era nti efforts ezo oba amaanyi ago nga bwe galagiddwa oba nga bwe bagalambise mu kulabula mu kiwandiiko ekyo ekirabula UPDF kye yeegaana nti waliwo ne ba actors abamu waliwo source of funding kugamba bwenna babiraze, waliwo ne operation tactics zibamanyi zibagenda okukozesa era nga byonna munnange bigendereddwamu kulaba nga bikyankalanya eggwanga. Ulira mukulabula nti bagenda kuzaako kutaataaganya ggwanga nga beerimbise mu kulwanyisa enguzi. Jjukira nti enguzi gwe muganda wange ampuliriza gw'okiwulira buwulizi nti enguzi naye omuntu akuttaawo ku nguzi Museveni obwanga amukutte akabadiya okwata ku nguzi n'ogamba nti zero tolerance nga yabali b'enguzi bulijjo bagoba ate n'akomyawo mu gavumenti ye kwegamba nga ye atambulizaawo bw'atyo talinaawo gwe yejjaku kubanga tasobola kwegoba ye kennyini. Awo banga amukutte akabadiya kubanga awo buli kimu oba omaze okubeera ng'okimalayo ojjukira nti bamumye obuyambi wabweru w'eggwanga sente azisaba baziganye yesente zigwera mu corruption ate eno ye kennyini bawagira bagamba babaakinga baanitamu baani n'abalala. Kati awo oba omukutte akabadiya kubanga alina okugaba ku ssente okusobola okumalawo ebibiina by'obufuzi 2 yazigabagabadde emabega eri yonna. Kati system abadde agibadde mu palamenti ayiwamu omusimbi muyitirivu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mwateeka ssente okusobola okwewangaliza mu buyinza era ng'akikoze ebbanga lino lyonna emyaka 40 ng'atukalakata ng'akozesa omusimbi omuyitirivu ennyo mu nkola ye eya divide and rule. Kakati obukodyo bungi nnyo webagira nga bakubako eno bagira nga kati batandika ku Bobi Wine nga bavuma obanga bamubatamya bajja mubatamya ng'omuganda bamubatamye ng'omuli w'ebisiyaga bamubatamye ng'omuyimbi obuyimbi bamubatamye ng'omunywi w'enjaga bamubatamye nga ki byonna byayogerako tebabyogerako tebagamba nti byayogera naye byayogera birimu amakulu. Bajja kugamba tayogerawo issues of national importance bwe bajja okugamba tebajja swa kinyonyana mu Luganda bajja kugamba bugambi bwe batyo. Kakati nammwe nga mugamba oyo muyaya ani oyo munyi w'enjaga ani agira bw'ati ani nga muddaawo kumbe muli ku tuni y'abali mukola ki muzina dombolo ya solo kibayita okukwata obujega. Kale munnange amawulire okuva eri Deputy Director of Public Information Kano Deo Akiki bwatu yavuddeyo n'akinoganya n'agamba nti dokumenti eno w'ekiwandiiko kino nga bw'okirabaawo nga bakikubyemu stamp ti fake ng'agamba nti tekyavudde munnange tekyafulumiziddwa UPDF era mukirabe nga fake document naye ate ebikirimu babikiririzaamu kubanga bino byonna General Museveni kennyini omuduumizi w'amanzi ku ntikko abadde nga ajja alabula bannayuganda ku bali b'ebisiyaga ku ba foreign funders abaagala okukyankalanya Uganda abaagala okukola batya. Kakati ekiwandiiko kino nze mbadde ngamba bali badde bagamba sifa abakifulumiza newankubadde ebirimu nga bituufu tubikkiririzaamu
birimu naffe tukkiriza nti bituufu naye si ffe oba oli awo netukola ki netumalaga batwalira awo nti beeganye ekiwandiiko kyabwe. Omanyi osobola okukasuka ejjinja mu kisaka okulaba kiki ekivaayo. Okwekalakaasa kwa 2020 kwe twogerako okwo kwaliwo 18 ne 19 Novemba mwalaba abasajja engeri gye bakolamu ekintu nti baategeka okwekalakaasa kwabwe ne baddira obumotoka buno bwennyongeze ne bateekako ebipiira be baategese obulungi ne bafuna abasajja baabwe Tumwine bwe yali yategese eyo nga nti singa muwulira firimbi bakutte Bobi Wine eruuka bagenda mukwata mugende bugenzi mu Kampala kubanga abantu tusuubira okuba nti awo tulage nti bajja kwekalakasa kati mubeesooke mukume ebipiira ate mubyejjireyo kubanga twalabanga bakuba abantu amasasi naye ate abagenda okukwata ku bipiira kati gwe omusirikale ategeera ate nti ono azze kujjawo kipiira ate bw'akijjawo akikasuka wa kubanga ekipiira kikutta omuliro naye ng'olaba abasajja bajjambo babijjawo bakola batya ne bo tebabakuba. Kati abo abalungi ba Good Samaritans bo baavaawa kuba twalabamu ababooda n'abantu abalala kwegamba bo nti be baali mu Kampala nga bw'omumanyi naawe muyinza okuvaamu abantu abayinza okukola ekintu ekyo nti bo bajje bakagamba babe balaga omutima omulungi tibazikize omuliro bakole batya bannange kwegamba ebintu bino byali bipange era batta abantu bayitirivu ku nsonga eyo. Ne documentary ya BBC yakiraga nga tebasobola kunnyonnyola motoka za polisi bazikwatanga bakuba bukubi masasi mu bbanga obusajja Tumwine bwe yali asindise mu kibuga era nga byonna byaliwo ku order from above kubanga ebigambo byeyogera oluvannyuma byakakasa nti yali akimanyiiko era lyete yeekangamu yadde yasigala oba yali Karamoja ng'akoba campaign. Kale kwegamba wane Uganda bannayuganda tulina okubeera abagezigezi ng'obwana bw'omusota tuleme kubeera okutukwata bujeega baganda bange naye nga bba abasajja already nga bwe bagamba nti wali omukati wabula muliro entegetege z'abafamba dda gwe boogera kuba foreign funders babatiira ddala era bakimanyi bulungi nnyo nti kisoboka nti oba oli abakimanyi bulungi nnyo nti nabo bennyini mu gavumenti beekoowa era muyinza okuvaamu abasobola okuvaako obuzibu bakimanyi bulungi nnyo byonna bye boogedde mu kiwandiiko kino kye beegaana byonna era bisoboka ate bituufu ate bitiisa era babisuubira kati balina tteeka mummwe ndowooza naye ng'ekikulu kiri nti abantu balina okubeera nga banunula eggwanga lyabwe eggwanga lirina okukyusa obukulembeze tuve mu bwannakyemalira mu bukulembeze obupulaninga obw'ensikirano tusobole okubeera nga tutwala Uganda mu maaso tulekerawo okukulyetingawo okuteekerawo abantu platform bakulyetingewo akabinja nti kekakulembera eggwanga emyaka mbu babeere nga bo kati lwe luli olutwala eggwanga lwe lukulembera tyono bw'aba azadde omwana abo bokka Mukama be yakola ki olw'okuba nti bannaffe bano bo aba bali ku lusegere be bawa okulya babbalamu n'abalala bannabbanja n'abalala bangi bwe bali bo tebalina kyakutugamba kirala balina kutubeera nga batusiika busiisi kubanga bo already balya era bw'owulira ssente ze babanje kati waliwo babbalamu ne BMK buwumbi na buwumbi oba kitegeera boogerera mu buwumbi na buwumbi bo ze ddiru ze bakuba kakati omuntu ali mu buwumbi n'obuwumbi era alina kugamba tugende naawe nammwe kyekyo weewo kubanga ye ali ku kibeera ayonka naye ggwe akubye ekikono baatukuba ekikono bannayuganda tuli eri naye ate betuwaana ye kale muyonke wamma muyonke bannayuganda teri kutubuzaabuza ebyo biwandiiko byabwe era babimanyi era ebirimu obubaka babuyisizaawo baagala kubateekamu kye bayita fiya kyekigendererwa. Kale katugambe nti muyisizaawo obubaka mutulabula oba mukola mutya nga bwe babadde babuyisaawo wano mu kwekalakaasa. Kakati gavumenti yamwe tujeeguyaako ki tuyambye ki bwe twogera ku masanyalaze ne bagamba gavaako buli kaseera mu wiiki amasanyalaze gabeerako ennaku 3 enzujuvu bwe ziba Katonda ayamye ne ziwera nti gwe babalamu essaawa eziri mu wiiki n'obazaamu essaawa amasanze ge zigamalako ogenda okulaba nga ennaku ziri 3 enzujuvu ennaku ziri zonna endala nga 4 ezisigadde mu wiiki tekuba masanyalaze. Bwe tugenda mu malwaliro mutubuulire bali omunsi yayinza otubuulira nti bwe yazirika gye baamutwala addeyo kalabe oba bwe yalaba obupande ku ddwaliro eryo yasanyuka
oxygen taba malwaliro mumanyi abantu bafa n'okufaana ne mu covid bafa nga muulaba amalwaliro teri ddagala abantu abafa abakyala abafiira mu kuzaala abaana abafa nga babazaala bangi nnyo olw'ensonga ez'obulagajjavu n'obubbi enguzi kati gavumenti tujagalako ki abaana baffe basomera wansi wa miti enkola eya bonna basome yali badde ganyulwa eggwanga yonna ebyo tusiba tubiyimba kubanga bye tuyinza obbagamba ebya bulijjo byemutunula ne mulaba byemutunuulira ne mulaba nakubati mwefula abazibe kakati awo tubeebuyeeko ki kati olwo ne mugattako n'okutwewerera okututta okutumalawo ne mwewaana ne mututegeeza nga bwe tuli abaddu ne mutubuulira nga bwe mulina obuyinza okutta n'okubeera nga mwe abasalawo buli kimu n'okubeera nga mutubbalako kututegeeza nga bwe tulina okufugwa obufugwa kati tubeeguyaako ki tewali kye tubeeguyaako tewali okoleka naffe okulwana okwenunula tuve mu buddu kuba ebyo byonna bitegeeza buddu oba tunakyemalira kugamba magatutuka mu banakyemalira obwenkomeredde bannayuganda balina okutegeera ebintu bino kubanga Uganda terina kufaanana bweti Uganda erina okuba ensi eyakulaakulana edda kubanga buli kimu ekirina ettaka ggimu weather nnungi ebibugagga ebirina eri mu ttaka kakati good governance gye twetaaga twagala obukulembeze obulungi obutunuulira ebintu mu butuufu bwabyo era nga byonna biri balanced buli munnayuganda asobole okugabanako cake oba national cake ebyo bye byange era nsigala nkyabyogera nja kusigala nga nkyabyogera siinawo gwe nzivudde siinawo gwe nvumye naye nga bye mazima ameereere era byonna birambulule bulungi nnyo mu constitution yaffe eya Uganda newankubadde nga tugambe skeleton constitution 1995 bakati bagisokola dda kwegamba kale tweggwanga era lina okubeerawo ne ssemateeka naye katugendera awo nyamantu nokayana eri mu nkwawa newankubadde tulugenda kukayana titufuuke abaddu mutunyigire mu nkwawa nedda awo tulina okulwana wakiri okukuuka ejjembe